Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gy'abalyake n'abakenuzi Jane Okuwo Kajuga wadde ensala mu musango gw'okwekomya amabaati agaali ag'abawejjere b'e Karamoja okuludde nga guvunaanibwe ali minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja era omubaka wa Bududa Agnes Nandutu. Omulamuzi ensala agyesigamiza ku bujulizi bw'oludda oluwaabi bw'abantu 10 okusingisa Nandutu omusango guno. Obumu ku bwo kwe kuli ekyokuba nti Nandutu kyakakasibwa nga ali minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja era ng'amanyi bulungi ebyetaago by'abantu baayo. The recipient entered plainly as Honorable Agnes Nandutu. The date of issue 23rd June 2022 and the issue voucher number 7840. It also shows that at the time of issuance there were 30,033 iron sheets in store, which reduced to 28,033 after issuance. Omulamuzi era yeewuunyizza Nandutu okutwala amabaati ge yali tasabye nga teyeesikaamu wadde nga teyaleeta n'abajulizi okulaga nti yabuuza ekyali kimuweesezza amabaati ate nga yali tagasabye. The accused confirms this in her unsworn statement in her defense. She confirms that she was allotted 2,000 iron sheets by Minister Tutu and Osborne confirmed the same when she called him. She also confirmed sending her assistant to collect them. Okusinziira ku bujulizi Nandutu yafuna bando z'amabaati 12 ge mabaati agawera eminwe 20,000 era nga ganoonebwa omuyambi we Evelyn Bazibu ate era gasangibwa ku faamu y'e Mukono nga galikola amayofiisi ya Ssaabaminisita nga galina kuweebwa abantu abaali bavudde mu bikolwa ebya kalintalo abamanyiddwa nga bakarachunas. She was directed to ask for Osborne. A few days later, she organized for a truck with registration number UAZ347B and collected the 2,000 iron sheets as instructed. PW1 also testified that she took the iron sheets to her garage and kept them there until they were collected from John Matenga, who is the accused's farm manager. And it was the accused who had directed that they be taken to her farm in Mukono. Sabbiiti ewedde abawabuzi ba kkooti eno mu musango guno basingisa Nandutu omusango ne basaba omulamuzi naye amusingise kubanga okusinziira ku bujulizi yali akimanyi bulungi nti amabaati ge yali atwala gaali galina kugenda Karamoja. The prosecution has proved all the elements of the offense to the required standard. The assessors advised me to convict the accused. Mu nsala y'abawabuzi ba kkooti yasomebwa Sala Namawejje bategeeza nti okusinziira ku bujulizi bw'oludda oluwaabi kyakakasibwa nti Nandutu yatwala amabaati era gaasangibwa ewuwe. Omulamuzi amusindise mu kkomera okutuusa ku Lwokutaano lwa wiiki eno lwagenda okumuwa ekibonerezo. Kinajjukirwa nti Nandutu yakwatibwa era yali avunaanibwa ne banne abalala okuli minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi, omubaka wa Ntenjeru North ng'ono emisango gyamuggyibwako wabula ng'ate okuwulira ogwa Mary Goreti Kitutu era yali omubaka w'e Bulambuli okuwulira ogugwe kwawumuzibwamu. Josephine Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.